kuba nzijukira yali January yes obanga 14 guno kati akomawo Manisulu Semanda ya setize date yemu ne Kingsa na ne Mori Nantume ani ajoga atuvude byokusaga saayo ajoga ayawulira amaanya ayina abantu kati okimanyi asuubira nti kiri kye yakola luli kyagenda okukola mutaso akidda tekyasoboka asobola anti nkubuulira yabazi tugenda beera mukandanda wa byabufuzi be bagenda obbanga babaziwanisa ani bajja kuba bamulabira mu bitundu jjukira alina okugenda n'omukulu agenda otambulirako yamuliko musasula bamusasula musanga amaze ayogera bigambo yongerako ayinza okuyimbira amalusu ate nno abamusasula be bali ababatese jjukira nti omukulu bayita muyite kati ng'egyo yabadde ebuvuma abategese ebuvuma yabamuyita kakati ne bakola bati ne bamuyita tayimbira bwereere tayimbira bbule ekigezesa abamusasula oyinza ogenda nga tumuwadde sente tosobola lekanaawe so munange kyekyo Mori Nantume balina same date ne King Saba netukoli tukola mwina nebuzize mulaba zisira temumpisa ke zizo zafulumye ddani weerabire kuggu ebintu byakusabyeko dda ku mikutu ebyobugagga bya jeni ati kati bya bugagga bifulumye gwe nudizi temumpisa ko nudizi aye none ganja adabira beyika kale bino bye mulaba ne muwunga ibanga abasajja olaba mukazi wo ng'atinkiza mbu yagenzeeko ku gundi tukirabye Ndiba muyitani oyo yo masaji pala yeyo sibimanyi nze sibitegeera baneke ndi muwulira ku omukyala wo atagamba tagamba naye ate bakyala bamwe basobola masaji yenna ali kuli atadde ng'omusobola yeteekako biwero ng'akoye ekyana kimanyira abakazi ebiwero ng'akoye emirimu nimbye wazze tumanyira njogera bwogezi basobola masaji babiwero gino emiguno gye gy'amasaji era gasowulira mukyalawo masaji pala lwolaba wonna wali akapande masaji pala agula bamalaaya weeteeketeeke olimba buli wolaba masaji pala bamalaaya bali awo ate nga mbadde njagala tugendeko mu masaji n'omwami wange bajja mukubirayo bajja namukubbako maye akazi ebibeera eri kati nkubulire moze amabina gakomerera ebyokubba tebiriyo kati kankubulire ayagala okuteeka omusajja mu kigezo jeni enkula yeyo teyeetaaga kola bugezi nga woolye enkula yeyo teyeetaaga nnyo jeni omusajja yagonda bukozinagajagala muntu wange jeni bamunaaza bunaaza kayayaana oyimanyi jeni wa kayayo omusajja akakwatako takata okakyayira wano gwafiirwa omwana yakula nejjajja omanyi kalamu kasooyina buli muddo gwonna kati ndeeta oyo namukasaya n'abakanjagala nedda ateka ku bakanjagala njagala nga bwene ane gwe mumanyira musajja tondekaawo nanabakamuweebwa andozaako tanta omusajja agaba zaakyawa sigwa nkyawo gwe n'omuddo wagufuna kati bannange nga tweyongeddeyo muve ku balalu leero bad black azadde baby ku mazaalibwa ge gennyini yebale kuzaala nga tuzze wali tusooke tudde ku gundi ya Morini abadde aziyita mu lukwakwayo komawo obadde oyagala Morini mugamba ki tubadde tukyogeddeko ne tukivaako kati nga lwaki tukivaako obadde oyagala kuba musajja nedda nze sikuba mpandowooza yogera wendowoozayo King Saha Manisuri endowooza yongese kati naye kimanyi nti gundi asula akaaba nantumi naye nze nantumi asula akaaba ati ate kakati yalabidde ddala nga akasajja kamujoozi ono yagamba atya gana akagayi kali ku mawulire ga bukedde naye nze ndowooza King Saha alina audience ye naye era wadde tugamba nti audience zaawukana mulimu wezikwataganira because me I'm a fan of King Saha era ebivulu bye sibimisinga naye era ku kino ekivulu nasaze eddiro nenga njagenda mu Morini saa namulaba mu January nsobola ogenda musanga Morini ali ngenda genda mu Morini nantume atuyimbire kino kyoyingidde kiringa kiyombo akasimba okunyumira ka Morini nantume
abakozi wa safari wamma muntamye lavu yamwe yakukagaliriza nnyo ofundako mudongo akulimba wali manya tabakyala tulinga bebi olukaba omuwera wettutu nayonkana sirika sirindogoyize babonyabonya kale okuzama obulako kimukunzita nveewo munnaye wa kitange olabe gyagenze anti tavanga waabwe ayina ekisesema yeni ojoga nali simanyidde eka z'abakulu olaba ejjogo mu maka gagundi amaka agataliga ayina ekisumuluzo mbwaggala ekisenge kyange nkigala baleme kwonoona bintu byange neggulira ekisenge kyange neneggalira obuzibu bwe buli mulyawa kuyingira saawa nnya nti olomba wakusula ono omwana bannanga alina eddoboozi lwako mungamba mukukusa nnyo I just like her voice she's talented though bye yeekola bya kisiru but mu talent ayina bakiyita batya ekikono kyeki ekikono kyeki so ku nsonga eyo tukyeyongerayo ddala mu weekend para pase ate no bazeewo nno ne Prince Oma naye kye nalabye wano kino ekisajja kyagala kukozesa mukazi walibaddeko n'omusajja nga buli wayagala okudda mu mawulire buli wayagala okudda mu bantu akozesa gwe nekambuuze yaba abalaki odda mawulire ngo gazzeemu mu steero tewalabye nti yataddeyo akayimba atadde akayimba Prince Oma kayimba ki nange sikama tuyimbire mate kootamanyi okulya enkaafu n'okutandika ne Grace nze mulabye nze ndabye channel ya management omanyiza wendabira omuntu eyalidde kayimba kalungi nedda saalidde jasibadde ndi mubagamba nti omuwala ono oba buŋŋambe nti laavu yamuziba amaaso kuba wali baddeko ne exuo nga buli obulamu we bumulemerera adduka wuwo naye kambuuze Grace Kani ku basajja muna bayagadde ani gwatayagadde na mutima gwe gonna mpaayo omu n'ate yayogala Giovanni Grace Kani alinga gwe mumanyi omukwano gwe naawe ompitira mulalu wa mutwe gwa Grace Kani yo n'ensonga lwaki agambye bw'oba muli baaluganda ani gwomanyi gwe mmanyi Grace Kani omumanyi laavu ya Grace Kani anti ŋŋamba muyinamu katono akafaanagana nze sobola kukkiriza disrespect omusajja tasobola kundisrespectinga ne muddira 3 times I can't nga lwaki gwe gwe laavu gy'olina I can't naawe nedda olaba oba oyagala omuntu naye ebiseera ebisinga osooka n'ogamba ka self respect the moment you feel nti ekitiibwa kyo kigenda okirekanga waliwo abantu nga baagala n'owomukolaki awaayo abasajja be bamu n'agenda n'amugjawa galala ekisooka Prince Oma bagagga balina ssente naye baba taata wa Prince Oma yali aleeta amaalo baŋŋamba bemusikati sibaalya ssente yamugulirako ne ku poloti naye nina ekisinga okunyumira ku kati yamugulirako ne ku poloti kati sinowomwogerako ebigambo bitya n'omusanga ng'ali mu bbaala biri oba abatabijjukira nedda aba alodinze tunulira omuntu atamidde mu bbaala nga omubanja takujjukira oba akubanja takujjukira aba alodinze nedda aba focused ku mwenge gwe alina ekikazi kyabeera nakyo ekinene kirina amabeere manene kati ekyamabeere amanene describing batuula bwe bati nga mukakamu nabonga buli ajja n'amubuuzaako talina buzibu obuzibu omukwano ogumanyi naye nga Prince Oma ne wanaakola atya simanya Grace Kani amuyamba asituke yakona emmere ekonye newoogizaako mama bagamba mbu bw'ogiteeka ku nku n'ogipika enku kati n'owoogiteeka mu kyokero tejja Prince Oma byabadde abala ku gundi ku Grace Kani tewali kakodyo babale kirala masannyalaze ogasikira nekweyakona munno bonna baakona bamakona
ekyo nombadde sikirabye nga kijja so bannange emikolo gituuba omwana waffe ow'omuwala baby Gloria ne Jonas tugenda wanene mukwano tugenda okusiima kugenda eri maama ne taata bazaala omulungi ono bakuza omuwala omulungi owegonjebwa nga neepisaani omukono guno tegenda kukola nnyo maanyi nzimbadde ndowooza gwaggana dda nga maama yateekamu nnyo budde kuli kwali kukyala towa viyato kati ennaku z'omwezi nga 22 August abadde ategeeza kitowa viyato yekigambo ky'oluswayiri ekijja linako wenagamba badirisha mukyaganyiko mwana wa sebo ni muwachi awaikibenda kagamba kano kali kepas mugwa mukatu ne bakugamba nti ekikutaasa oluswayiri genda mu katalogo ya kamiri nanga wonvayo Jamila Anania bakwata bukwasi singilingili ndondongalanda baby I got to go sirina valuva olongo va ku police mwana wake ane muchuba osirani oba wenjerede Jamila Wanania mwana wake ane muwacha so emikolo gya baby Gloria gyengedde ennaku z'omwezi nga 22 August gwe mwezi ogujja naye ebigambo twayogera bingi tebatuyita gonaabayita anayenza omukolo ogwo gunnumye gugenda bagwala akijale katusooke tugulinda kati nze nkubuulira wadde tetundagulaba nze omanyi bagamba okukyala kukuwakiriya picture okukyala kukuwakiriya picture okukyala kukuwakiriya picture genda obeera mu kwanjula omwana yayambala gomesi z'abasandaliya ng'ayakabwa asaati omusajja baamukuba kaddayo ekirevu ng'ali masha Allah mama tanatandika kukola buntu mama akyasiibira mukolo naye nti ekirevu kya musununu bakikuba ddayi nasooka kulabira leka naawe abasajja nga bakuba ebirevu ddayi ngamba ekya musununu naye gwe nkugambye ekibaawo kyonna kyokuba ddayi nalaba yegombanga nnyo abayitale bano musematalo owokubi buno babuyita buki buno butawuta binyeebwa amasulu ganja oli mu naye musajja oyo sebonako baakakuba dda gokimanyi gendako andi kati balina omunaazaamu kati bakwatanga braki anaalya neddayi so omukolo guliyo nga ennaku z'omwezi 22 August next month all in all congratulations zigenda bakoze photoshoot yo wagirabye yabadde masavu omusajja mukubi akola guno omusajja abyekolera yagamba mbwa nasooka yayamba aliwa banange Jonas naye no Jonas wandi muise n'atuyamba we tuli siwa agenda tuyamba wa bibaawo analisma alina we yeteekaawo alina we yeteeka eriwa yali muyimbi wa gospel andi kati vuzi mmekeze ziryawo alina wakakadde alina 10 kati agamba yuzi 15 kano ngoluyimba lumaze emyaka naye Jonas naye ayagala amawulire alinga maama wa baby Gloria yakubira namukasa n'amugamba nze ndi muzibu nnyo amazzayo kala zange edo namugamba jayo naye nadda oyo omusajja omulaba Jonas lwakwa twayogera bya kintu kikulu naye singa yagezaako okunnemeza olojja muvuma awulire zandi abise ebipiira naye nze njagala kandi kanjogera bitono na mukasa waabwe tojja genda wayogera dda yogera omusajja adofuitira Mussolini oyakuzanga buno obamusulira katono mukubona yesu munne olaba gwe namukasa yogera bigambo togenda genda omukazi mama Gloria munyivu gyoli ono yatu omanye kye yakola amazo ayina gwe yayogera naye awo bamuwadde olugambo mwatasirikira n'atula n'abyogera Jonas amukubira essimu n'amugamba genda mpola ebigambo bingi bagaye basanyufu gwe yogera bigambo bitoyina gyogenda togenda yogera byobadde oteresa yogera toli kati nkubulira amazima ga Katonda mugoteri munnamawulire agenda kijowe mama kijowe ayina ogenda amugamba kankusi bakola interview amalobozi nga tegabalansinga mama namugamba kanga voice nga kuweereze ku WhatsApp andi kyenawuliddeko nti mama yaguze kamera ze agenda era yafunye abakwasi byebigenda okubako ajja ogwo omukolo nawe gugenda beera gwa luxury
abamawulire tulina okugenda kira naye nze maama bannaye kansooke ntuŋŋambe congratulations eri baby Gloria n'omwami we Jonas erinnya naliwandiiseewo eryokubiri mbaleke bannange tubadde tusaba nze emyaka gyange ba baby Gloria bwe yayimbira era nga nange ndi bujje nga nkyanya binnaani Gonyo nani gwe yali mukyala. Mukwano Eneisayo baka katino kakubulira nalya ne complex. Zijawa. I grew up in mama Moze. Nze nakulira mu family ya Saint. Gwegwe. Nze? Gwe yakuli wajjaja. Nze namukasa. Gwe Eneisayo baka manga ante ate kalina kakala moja. Namukasa namukasa embera mu yatambuliranga jjajja yamukuze. Jeni. Yaina wakaso wake mbero tuzitwe yaina wakadomola kenga mwe mba guno mbuso omuganda nente kala moja yabajja wakabanga mu amatage wanyo gwe nesungusa je wesungusuleyo oyinza okujanywani sabye ebyo nno munange ebyomukolo yanywa ku kyeto namunyangeze kuba nali mutono all kino nno kyakugezesebwa kyamaanyi eri abawala most especially bakulu ba baby Gloria bannamukasa nze kangambe benkana nze ne Gloria twenkana twali myaka gyegimu wekayimbira nze ndi mwana muto tomulaboka nze banzaala nga 18 December 2000 tomulaboka laba na face tondaba okutuka nali mata namukasa ogenda kwevumyanga nnyo okulaakulana nenga kyekyo yalwa mukyalo 18 December 2000 sagala kulimba mumbala emyaka namukasa mbeera ng'osanga omuntu ndira emyaka 25 mu December I'm young so ambade nkyabagamba katekeko nakalala young rich and famous wiki kyetaagisa omuntu asole waabwe ayi namukasa banange badde nkyawa submission yange eri abakazi abali mu gundi mulayimulayi mwindasule gye tulimu abakazi bangi ndaba abakazi batono abettanidde oba obufumbo naye mukwano bbulo ly'abasajja baabula ani gwe abasajja babuze wano ku radio 4 tulina abasajja nga 10 mujje mwerondere tebagala baavu abasajja tebakyatunula abawano baavu mbwe abakazi mu abaagala abayinamu mweyongedde okudiba ekyo katukibagambe ane ennaku zino bamaama b'abaana bali kutebuuki abakkiririza mbyendagu bakyava wa mutuula kungu abalokole esaala esaawa omwenda eno yanambwayo nambwayo bani ate nno bagigudde mugamba akeireko omulokole ajje ku 8 n'omusiraamu abasabeyo omwenda bangi kati omugatuliki tava bukalango esusa obungi abasigundi balagawo abaprotestant kuba yo omukatuliki bazadde b'abaana abawala abakatuliki bava bukalango abaana baddibi ate bw'oba oyagala 25 aba ali kale naye kasita ayingira obwekeke butandikira ku 28 ng'olaba obuzaayo emyaka oyingira 3 nina kyali wange yaŋŋambye ali myaka naye gundi myaka 27 yange obuzibu bwenina bwakunoonya musajja ekisooka omusajja w'omufuna oba owonyi renti oba omuwonyi akameezi oba okawonyi n'ebiralalala twesiza okunoonyamu olaba nedda lwakuba ekirungi kya relationship yes obulungi bw'okubeera n'omuntu mu bulamu bwo ogenda tuuka nga ne bweba ekintu kyo kyonoonese togenda lowoleza nsawo yo olowoleza nsawo ya musajja oba ne munno omanya nti ekintu kino kikyankalanye kamukubire ne industry eno abakazi abasinga bonna bakaddiye tebalina basajja kati ndaba gundi ono straka yafuna omusajja straka mwezi mambi straka yali beyagala ne siza ne bakola embaga bannange gundi mukyala amufumbo aweseza omutokana olwo nno tujja nawano ku radio tulina abantu abatalina nedda sokoleka kati tunayingira mu radio yanga generation sokeko mu baggulu eseza Flavia Namulindwa
alina emikolo gye wagirabako twagala ba mikolo wagirabawo mwagala bali office ate giri kuba kudaliza bona agenda mu office ne mama Maktum kiba kimukutte nga kimukwatira tewali buzibu naye kimukutte nedda mulimu omuntu ng'alina Fifi nono omwana Ruth Kalibala bwanika olaba tuyina ne Rape tuyina Jamila Nampeera alina Bawolo Jeje nacha Jomi kana akambi bamuwasa mikolo nga saagiraba gyali jabbi wansi bamuwasizaawo mukyala Saalongo Omukazi gye bali abafu era ogira nkyaleeta obwongo ne tebisimanya tebibiki bawakola waneeno ono omukyala asala kakaati yatugambye bamukwatira mu bwenzi ne bamukwatira mu bwenzi oyo naye muvumbo gye bali totera omusango oli sunabbi ekyo kiganja nkumanya oli musiru omwami okikola naye toyogera bigambo bya kisiru nkumanyi relationship eri kiriya naye abasigadde kudaliza naye nze ekyomukisa omulungi alhamdulillah omwami wange yagamba agenda kumpa amale bikola era ajja kumpa this year inshallah bajja kumpa namukasa kati olaba omukisa naye gwe olaba nti omudibo guli mu bakyala b'amawulire naye omudibo guli ebweru abakazi b'ebweru baadiba mbayo abantu abali ebweru abafumbo b'omanyiyo tera babiri bizolo bya UK byonna babaayo badde njagala kuba musajja wo naye nyambaako omugongo gunnuma okyali ku radio fa mukyala Lubega wano asonga tweyongedde Wike Benda the voice of tender on everyone woman's agenda nze sibeerangako ku agenda nze munnaye saabasajja bambi kimala tukole congratulations ewa Wike Benda webale on every woman's agenda waweesezza mukyala w'ekitiibwa bazadde be ebintu si byangu abaana bangi abaserebu bangi bazadde mu baana b'abandi alina gwe yazaalamu nina ano baserebu bemmanyi ng'alina abaana 40 abakozi ba radio alina abaana simanyi oyagala kwogera ku Blunoke sigenda mwogerako yabasanze Blunoke yakoowa bano n'entambi yakoowa ntambi mwenna gwe yakubuuziza nabadde n'entambi gwe yakoowa ogenda wano n'oyogera ebigambo bwe yali ku live namukola kimulekwa olowooza nakiri yakubuuza yagize n'agira omugongo n'adda wane n'atoola ali n'aliyabadde n'entambi nedda oyo yagamba ki wiiki ewedde nayogera kyuze namukasawa antirabayo yali ku live Blunoke n'agamba mbu banaiba bange bandi bubi baŋŋamba mbaleekaanira ekiro wakitaputa otya nengamba naye moze muyigire okusoma ebintu mu bbaasa omusajja akuweereza ssente olowooza ayagala ki era agenda tuuka akugamba enzijamu kati nakono yali abalaki agambye nti simba banaiba bandeeka neshegeza ayagala musondera lwenti adde ewalala kati olowooza kyamusanyusa omuntu asinga obutaagala mugambako era yankubye eriiso n'anyiiga ayina oli omu simanya yalyamu kisoboka naye ebintu ebyo si birungi ne bwoba walya mukazi oba tolina byogera moze kati lwaki omukazi yali ayenda nze ndi timu Blunoke kamuswazi ne bwoba okuttemu omulala n'akamanya amanya kikyalina era Blunoke bayawukana ekikazi kye kyakola gye bannange mbaleetera obufere okuva ewa Luswa Luwemba kati emboozi eri bweti musajja twali naye lulina atuwaayo ati nze nkubuulira esaidi nafunye ya mukyala Luswa mbu ng'agamba abakyala Luswa ng'agamba abakyala baseggirinya bonna
omanyi Luswa yabategeerera ne maama yamutegeerera ng'abagamba bano abaana bangi sibeekakasa nze mmanyi abaana b'omugenzi naye kye tugenda okukola eno Prado mugimpe ngitunde sente zivaamu zigenda mu DNA abaana 9 n'atunda Prado n'abatwala mu DNA ate n'amala n'asaba ne ku bazadde ssente bamaama b'abaana mumuleeteeyo ku ssente bayinza oba bakyusiza n'abaana twagala okukakasa oba nammwe babbwe. Nina ekibuuzo bali bakkiriza nti Prado bagitunde? Bakkiriza. Bufere lwaki yafunza banne Prado? Bandigaanyi balina eddembe okugaana senga baagaana n'agikwata n'agitunda tebaakebera DNA. Naye bagamba abakyala baatandise okugamba nti DNA ezo bazibuusabuusa. DNA by the way twalina Luswa that was twali naye waliwo yajjina n'akacupa ka soda ng'ayongeramu amazzi. Mugambe yagula ka Mountain Dew mbeera anti buli amuyita ng'asooka yeewamu. Kati Luswa n'aŋŋamba era atugamba bwe bya DNA bambi teyabiriimu yewe yaleeta idea ndowooza bali ne eya Prado yajogera teyajogerako omukyala wa Sseggirinya naye buli ate bano be bawandidde abaana ne basinga okwogera kagifuula gundi yako eyiye mwatambulira Kaluswa bannange Luswa mubbi Luswa mubbi mbwakwanira mu ambulance abakazi nze nina ne info gye nafunye olufulamu obuzibu butono nnyo mbu waliwo ennyumba ya Sseggirinya mbu naye Luswa ayina ayina gwe yeegasse naye agamba mbu Sseggirinya bwe yali nga ayinamu obuzibu bwa ssente mbu yamuwa miliyoni 7. Ani yawa? Mbu omukyala ayagala otwala ennyumba kambuze naye Luswa agamba nti Sseggirinya bwe yalina ennyumba gy'ayagala okugula. Nedda mbu Sseggirinya yagula ennyumba ye bwe bagamba mbu Sseggirinya yagula ennyumba mbu n'atagimalaayo. Kati omukyala mbu gwe yagigulako abanja miliyoni 7. Naye ayagala gitwala baba tebamuwadde miliyoni 7. Kati Luswa agamba mbu ebyo abimanyi. Luswa mubbi. Nze Luswa simuinaako buzibu. Luswa mubbi. Nze mmaze kyo. Kati omukyala ayina endagaano okumanya nze Luswa siina buzibu. Kati nkubulire odaleese emboozi ya Prado. Bali badde mbugamba nti ebya Prado byo tebikola makulu tokwata ku motoka. Ate na wano Luswa tunaamukwatira Sseggirinya bw'aba ayina ennyumba gye yali agala. Nyumba ne bobo sasuddeko hafu ero sebako n'omukono anti kati Luswa engeri gye yali personal assistant wone badeko n'omuntu nga badde assistant wo nga buli kimu ekikyakimanyi asobola okumanya nti ebintu biri bwe biti n'abikyusa kati we basobola Luswa mubbi nga Luswa yegase n'erosi naye erosi bw'aba mwerufu tewaliwo basobola okwegattamu ne bamugamba tujja kuwaako ensobe yabaddewo eri wabeerosinga be bakyasinza ensobe yabaddewo yabadde egi bano abakazi okukkiriza bana batwala ku DNA twabadde ne gundi twabadde ne munyagwa ate abasiraamu tebakkiriza DNA mugati gwa bata yagambye ekintu bano kye baakoze tekiriiyo ekya DNA tekikkirizibwa muntu yenna ategeera lwaki oba okola DNA mwereka abaana babeerewo ezo kimanyi nti waliwo Luswa byali bimuluma nti bagenda gabana mugati gwa bata ava ku Luswa yabagambye kayina byagenda okutwala mbadde gamba okimanyi nti gundi yagambye ani ono mugati gwa bata nti waliwo abaakola DNA nga bagikola ku balongo naye zagenda okufuluma ng'ono omulongo omu wa gundi wa musajja omulala singa si wa musajja nga byakiyaye ebintu ebyo biraba byakiyaye ebimu oyinza n'okuddamu okgira bano abaana ne baddamu ne babakeberera ewalala aye n'osanga nga Sseggirinya okufaako naye nze kyembadde nsaba nga tugenda wayininga endo story up Luswa ave mu bintu bya abibeeremu yasinga okumanya bano abakazi Luswa amanye wakoma buzazi n'abalekeeyo kati Luswa yali nawe osobola ogamba nti Luswa yali nedda ate nze sizaalanga ate ne bagenda ne bamukebera ne bagamba nti Luswa yali ayina moral authority okusaba bakyala aba DNA y'ekirala Sseggirinya bwe yagendanga n'addaliza bano abakazi batwala okubeera nabo mu nsonga ez'abakulu Luswa yakwatanga ebigere by'abakyala leka naawe ayinza obutamugambako
Wamanyo bwenzo obo Segirinya towumula. Waliwo n'abasajja abadiringira bamemba ba parliament abakazi. Byombi manyi. Babuloka mbu babaawo. Mu parliament oluvannyuma lwa weeks 2 bakyusa abakozi abakyala. Bali embuto nga baleeta balala. Baleeta abali fresh. Nze nina omusajja wange n'ayingira mu parliament. Ebintu byolabo. Ne bino byasikali ebikwatakwata ebibatuni byonderamu ebyemmere ebyo byonna. Night shift. Oli otya. Segirinya towumula. Tawumula. Sanga kirudu wenawe mesizeri nga lyenvu. Siri ddala lya kivuvu. Bajute tuma kuchu. Na. Sube kutu. Welo. Omwana yali menana sono. Gweno dao. Naye nga akayimba akava walutsalo essaawa eno wetwogerera bali Canada balinayo ekivulu ne Shakira naye nga tetunagenda mu story ya Shakira okwewa emmotoka abannange twongera okujjukiza abawuliriza Radio 4 ensunsuzi Honorable Mukasambidde munnange afiiriddwa maama we kuba kusaasira tutuusa okusaasira eri famire afiiriddwa maama we Mesa leero eri mu makaage emakindye mu kizungu era ssaawa emu ey'olweggulo oba ey'akawungeezi abantu bagenda babasabira omugenzi maama yes olunaku olw'enkya lolo balyoke bagende batwale gye bagenda omugalamiza mu nnyumba ye ey'olubeerera era tutwala omukisa guno okukungubagira wamu ne Honorable Mukasa Mbidde nze kye mujjukirako Kahula Balu Dahigi Haga is a nice guy yes bandi yafiiriddwa maama we Mukama amugumye Mukama Katonda amuwe ekimuli eky'emirembe mami yes Mukama yagaba era yakola tya yajjawo so nga tweyongeddeyo omukyala Shakira tuba tuli awo naye kasoke mbawe story nga bwe nina obuzibwe tuyina ebintu nina kwogera obuzibu bwo nina kwogera obuzibu bwo it's not the first time for that lady okwekola ebintu yes kuba tuyina olunaku lwetwali ku Victoria University gundi doctor yali atugise yes abaana bano bapapalazi bazze bakwata amawulire nagenda okulaba dayas badduka emisinde bamuwadde emmotoka bintu nedda tukogere ebintu ebirala lwaki yegabira nnyo emmotoka yegabire nga tetubyogeddeko atayina Shakira tamanyi kuyimba tetubumanyi nange sibumanyi bwakayimbako ne lutalo yayimbaye nanti ekirungi kya Shakira agamba bapromota nja kwegulira tiketi kazi gye mbayimbire mwezi alina passport ya Amerika nga tulina bingi ebyokwegala oliawo kukusa bintu ayi n'omuleka naawe n'ayisaawo gwe n'oleka namukasa ayiseewo naye nga byebyo nadda ku stage abakyala n'akunama mulekeraawo okwegabira ebintu naye Shakira kiki mudiba gwe guleeta ekyo kyekireeta ekyo kazi ekigagga kirina ssente n'abasajja naye feesi ye nkadde it's okay nkadde naye omubiri gwe gumalayo gwagamba bino ogamanyi oba yemmotoka ate abasajja baagala oba yemmotoka kale gwe namukasa senga walina akabina senga omanyi by'olina n'emmotoka enkadde senga ebyuma abaagulanye ekitanja butaba na bbiri era alina omukisa gw'amaanyi naye mukwano tulinayo ba Black Africa nga balina ebintu sigemba bina abasajja kati gankubuulire mukwano kino abali ku Radio 4 ensunsuzi njagala bagamba ebigambo bino oba tolina nnyashi oba olina nnyashi omusajja omutuufu bw'anajja ajja kumakinga buli kimu obeera right gwe weegumye ffe twagala omukazi olumu nga yamalayo omukazi n'omutunuulira okimanyi nti omukazi akunyiiza ewaka ogenda okitunoga nayamba nakiyambo kiwasa kiri wano nze nina nabakazi bendaba nga bafumbo naye ng'ogenda omutunuulira nga bannange abuveemu mbuyingire nedda abakazi obalaba for example abagagga wano mu kibuga omusanga ne mukazi we yenna omulaba ng'ali gadibyengalye bulungi naye balina gye baatambula ne banoonya obugagga obwo wamuteera buggwawo abanga kino kizolo ky'embalala ninayo omusajja yali agamba
nze mukazi wange yali mu sente za Amazima ate nga bwe baawukana oba ne bafunamu obutakkaana omusajja godiclininga bulungi yavugako ne ku booda omumanyi bulungi mumanyi era omukazi wamuzeewa kati omukazi yaddayo yazzeemu vuga okitegeera okirabye gyebiri kati namukazi okimanyi ofuna omusajja n'abeera nawe naye nga buli wakuta ebyenfuna bidobonkana jibibayi bannange tugenda ku story eri a bit sensitive Dr. wa Henrob omwami mbadde mumanyi kubanga eddwaliro lye lirizana abantu b'Abaganda bwe babajjanjabira awo so dokita ono yagenda n'akola ki yafiira mu lodge so waliwo akatambi akalabika nga waliwo omukyala eyagenda mu room eyo naye okusinziira yagenda mu eyo room before that ng'omusajja tannafa kati ne bamuyita omukwestioninga unfortunately waliwo enseera waliwo ate nzijukiddeko edi story ebina Uganda bannange so omukyala ono bamugyeko statement nali mpulira Patrick Onyango ng'ayogera kwezi ensonga n'agamba alinda muwabi wa gavumenti ababuulire ki bagenda muggulako misango ki oba bagenda muta so balabika oba tewabaddewo simanya I don't know but what kyetufunyeewo nti omukyala bamutadde yes ne story eyo kati bwe bamuta batagenda buzaabuza obujulizi bo bamugyako statement kati omwoyo wa gavumenti oza abataleese bujulizi anti nedda omuwabi wa gavumenti abalina okugamba mulina mukyajinga bino kubanga nawulidde Patrick Onyango bwagamba yalina obbawa kiki balina obbakyajinga waliwo statement ng'ematiza kuba ekikugisaako statement anti bamunoonya nga talabika kati poliisi eyamwezuulidde va ku bino eno nti Mozo ofudde mbadde naawe neŋŋamba naye mbadde ne Mozo tubaliwe okitegeera but omuwala poliisi eyamwenoonyezaayo yamwefunira ali talabika okitegeera my point n'awa statement ye yawadde statement ye kati poliisi n'erinda omuwabi wa gavumenti Patrick Onyango bwe yayogedde n'agamba balinda omwogezi wa omuwabi wa gavumenti ababuulire charges ze balina okukyajinga omukyala naye bamutadde omukyala bakyamutaddeko amaanyi mangi mbubadde baagala abeere nnyo ku poliisi nange bwe mbadde ndowooza because according to the postmortem report egamba ki awo wali ekinywi nawuli bino bya mumbu ndawulira mbu simanya mutima oba kuloti oba biki saategeera bulungi saawulirako bigambo biva wa poliisi omanyize statement ganja ze neesigamako saawulirako poliisi report gye yafulumya kati bino bya mbumbumbumbu kati nze bwe nawulira eya poliisi gyegamba nti nina obuzibu ne babuloga b'e Uganda nina gayi ono gaayo ono kyali kikola ku ABS awo ne kijja kyabeeranga nnyo ne muzeeyita amala emirundi kino ekinene ekyamatama kikanka oba kiri Dubai kituula ne kiwa abantu information nimutubulire yamusaba kikubagana amatama gayi ebiseera ebisi simanyi kuba bagamba lwaki tuleka gundi kwegeziwaza mu kufiira mu lumu temubaamu kamera kati omwana bw'aba yavaayo medical report yemale gobe mu kibi naye waliwo akatambi akalaga nti simanyi omukazi ava mu lumu ensonga ki baamutegedde anti ayinza okuba nga yatya omuntu ayinza okugira n'otya n'odduka nze nina serebu nina omuntu gwe mmanyi yafa omuntu ng'afudde basobola kudduka oba olina gundi yakola statement kolagana ne poliisi etuyambe oyinza okuba nga oli informed nti oli bwadduka nga tamanyi nti ate kijja kubanga bwadduka bayinza ogamba lwaki wadduse naye bwe nsigalayo nempa statement eyange ninga bannange mbadde n'omwami ono medical report we ziyambira ne bakebera omugenzi kiki ekyamusse n'omugenzi yali akoze yali agenze naye kambeere sensitive kansirike nako ebigambo bwe guba mutima kiri ekikolo okimanyi nze nina serebu gwe mmanyi naye yafiira mu nkola eyo kati olaba sipeezo ze mbagambye bagamba abantu sipa siri ku bya mugenzi sipa ndi ku byange sipa waliwo serebu gwe mmanyiwa yagendayo abaana ne bamukola ebintu nakutuka omutima ne gukutuka munene nnyo yakola amawulire wano mu ggwanga tugira abanange omutima gwayabise kumbe bamunyonyogedde sipezo abamukute ku audio kugambye bino ebya boda ate bikyakola fene zakoze nga zitwala mu sipa nga bamunona obukongo kati sipa esobola okuzirisa nate n'ekikolwa kiri we bagambira nti omuntu akyetabyemu abanga addusa okuva wano paka Luweero
ngomanye luweero kati omutima gwo bwe guba nga tegutebenkedde toyinza okusirikirayo naye nga ebigambo bibe bitono abantu aboogera ebigambo ate polisi senga etuyambako twagala medical gundi postmortem report ate kati polisi bagireko ekola omulimu gwayo ne baba mutadde kuba yayinza okuba talina musango kati gumene muteekawo nnyo olaba ze family esobola ogifiiringa ebiseera ebisinga bw'ofiirira omuntu mu mbeera eyo nti yabadde mulamu n'agenda mu hotel n'afiira eyo va ku bino nti nzijanjabya omuntu wange okitegeera kati baba baagala bafuneyo omuntu anaakakkanya obulumi bwawe bagambe nti oba ono eyakoze bw'ati oba ono eyakoze bw'ati so mi nsobola otegeera family kyebeeyitamu naye mugenzi nedda yagenda kuwo eri teyali lodge yali hotel toyogera bigambo there is a difference between a lodge and a hotel that's why nga Megatron ina Megatron hotel okimanyi toyinza okubeera nti oga sagala genda kanga bukyali kangende mpummulemu si lodge hotel where did you go to school where wasomera wa eyo gye mwase lwe nino yazeemu akabazadde Naina nti abazadde mubali betaaga nga betaaga ababaki ngati abaana bagamba abazadde batambuza migere mu comment section mbuche kibamezesa amabere ku myaka 9 amana agamba nti abaana bajjamwe abaana bafuna embuto abaana bagala abasomesa nayenze bannange singa nali nina omwana mu bulamu bw'ensi omwana wange ng'abadde asomereyo n'ambuuza musimani nasomera waze yatambuza ebigere nkujja kuvaani anti nze yatambuza ebigere zakuweerera nkujja kuvaani nze namukasa obwavu bwe bukusomba ffe tulina enkola byesaafuna muwala wange alina obifuna ng'otandise okunjerega onanyumyako ne muwalawo nze tebanjagala nnyo Daddy Frank Gashuba omwana amuleka neyeetaayaya mwana abakyali kati g'otaddewo embeera nkujja kuvaani siginaale tugenda ku break the chain signale signale gundi no yankubiddeko essimu gundi ani Sky ali Kenya balinyewo kibaasi omukolo yabaleseeyo nankubira ku video call naŋŋamba bannayuganda obagamba bwe bamukola bambi nteekaayo ko mbabuulira ensonga za break the chain namugamba tujja naye azitambuze Kenya namugambye ensonga lwaki bamututte bamugambye kuweerereza wali situkubira ssimu batambuza luyimba mbana Kenya bebe toyogera bigambo bebe munyeewo nedda ate tukoze eki ngambye bagenda era muyimbi waffe bw'aba yavudde wano n'agenda Kenya that means ayagala gaziya audience kambabuulire ali ku media tour ekintu mba temukitegeera temukikuba nnyo media tour oba oyagala ne bali abantu bategeera oluyimba lwo that's my point kati ngende ensobi ekyawo mukyala Lubega waabwe Abannakenya banabitegeera jukira mu East Africa fa abasinga otegeera akazo omuntu yenna oyina iPhone oyina Apple Music bigamba byo ganja tukolera abantu muve ku album mugenda funa ebizibu ate bizibu zebabuuli oyo ate tukoze eki ono ganja muveeku badde mpa magezi gamba esooka etalage wano etalaga ki mwabatalina bannakenya tubasinga oluzungu naye batusinga musically batusingawo batusingawa ebintu bino byo bitegeerategeera batanzania Nigeria uliriza Nigeria South Africa ne Uganda kati mbadde mugamba era be baba mu battle naye temutegeera mbadde mugamba moze takuvuba ganja buli muntu akole submission ye wamagenda maaso mukave soke tubukale mukasasiba abagamba moze twasalawo buli omu awopinioni akayimba kagundi awo naye tutuufu kiri nti ganja kolera abantu album e Kampala Uganda ya skate temwagitegedde
automatically nedda temwagitegedde temutegeera mugive nga twategeera I will love you every day. Let me take you down to my hometown, girl. Every day I think about the brownie love. You know how I feel. I will love you every day. Yeah. Katika ndo twakutema kati anana sigina. Yo mapeni gale. Ezino bukiri nti tulinde namukasa atali. Bakona don't it's okay. Omaganja kolera abantu tugenda maso. Mwogera ebigambo eri project ya billions of money. Leka banange statement ganja leka ayogere moze tokuvuba ganja wamagenda maso. Last time King Sabo yakola remix ya Papa ya Kankutende ne mu maso gabalabe bakomyewa banna twajja ne tujidiscuss emeza zeyongedde mu maso gabalabe olaba remix ya gundi ya King Saha akayimba kali kabi ya Kankutende kabi tena njawulo na break the chain ate bayina njawulo ki bonna batambulira wali nga wali iPhone togenda wali okangaza Kakutendereze sebo remix yakateeka mucha ali at the same line yakateeka muchi muri project zaabo ubyo musajja ali nyenjo nyina akomawo wana namala naddayo gomanyi project eyo olaba abantu bazimba ebizimbe ebyobuwumbi ne bitta temukola research amala abantu bazimba ebizimbe ebyobuwumbi ne bitta abantu mu Kampala kitegeza ne kyotadde break the chain kuliko nyimba meka nze sizimanyi akati obato kimanyi wacho yalalidde olaba kibali abana Uganda leka koze munakole break the chain yalalidde kasama nyisigena ziriko meka wetadde muno break the chain kaleze buyimba bali bukulumu ziriko meka ate nganziyimba ziriko meka nganziyimba no tuwe numbers obudde bwe butaliyo zomanyi kazimanyi ende when tutadde mbalese lulyo lw'abazungu wetadde mu wano break the chain baita we are the chosen generation break the chain tali ku YouTube ayina iPhone neto maiji ogenda kuswala mama sakala nyimba munange album tebagikola bwa sanga buli omwajirira album ojemanyi gotojina oli ina iPhone tamanyira kukozesa gundi bibi no jangu ku YouTube bate biri jangu kulika nyimba mukaga zizino cheke idena agenda bidani banayuganda bonna baraka namukasa namukasa omakaja kola ajogera ko nga bajimugobamu namukasa kitegeza kyavaji tutte namukasa ne ganja album si yamu kati yani yabakenya temulabe tugobyemu bano namukasa mujitwale mama Amisa mebeti sajja agenze kola media tour era mpola mwemuka ko badayugala bwine emitima segayi babalinyisiza basi namukasa balege bali kulimba lwa musali kula bambi sajja bills namukasa kale kale makujjo okwata iPhone onakwata Android wamagenda maso ekyafula Dr. Jose Chameleone wa nti yakubanga ennyimba nga zimama Mia nizimusooka Kongo nizimusooka Tanzania nizimusooka Kigali ne Burundi gomaje kiri Kenya kiri nkugambye buli omwayimba nyimba za bebe oluyimba olutambula kati lwa Johnny Black Nigeria ne Kenya yonna gye luli lutalanga eriwa bebe album tebakiriza gikuba ku radio omusajja bebe yazze enyimba bakumuuza ganja ate bazimanyi bano ganja kumuuza gwena musitafa ne namukasa kumuuza nzija bintu byo totabula n'abantu ganja yabuuza moze tompini nga saagala ankobeba akubire simu nedda ganja yakubuuza lwaki ku albamu y'omusajja gyataddemu nedda tuli kutuwa atadeka bigalubindi ebyo bbiri ali mukuba gole ya musajja wamagenda maaso ganja okuteeka sente omusajja atedde ganja ensi yeyongedde okwagala omusajja lasta guys temutegera na kutegera bweyata break the chain my submission yange yali lasta sawa zino senga akola record label
nakwata abaana nga bolaba ba Joshua Baraka nakwata abaana abalina ebitone ebikwafu n'atandika okuba investinga mu ssente ezempitirivu oba oli awo kijja kumukolera n'alubamu to be realistic yabalemye tugenda ku topic endala etambula wa kale ne bakaba kayimba tugenda ku topic kati endala yani ayimbira mwena musitafa kolera abantu musitafa ayimbira nkoko oba ayimbira abantu moze tetugenda tambulira mu kutiisa sikutiisa oluzungu lwe yayingira oluzungu lwe yayingira tasobola nabyogera ayina siginali wabimanyi gweyimba ganja muleka yimba naza kuyimba Uliriza nasose ne mubuza kuba yatembeta Kenya bayagada yes album ene erike nyimba meka asomesa abantu abantu batta ku radio 4 tuwuliriza abantu abatuwuliza ku radio 4 bagala information katujja ko microphone wamaganja tukolera abantu ali mu kudefend yes and of which muwagizi we ayinza n'okubanga ekikonde kyatambudde kyenjagala omuwuliza wa radio 4 kuba bano abamu kubalina okutambuza breakdate Mustafa kati yafunye abagoberezi leka tukolera leka ganja akolera abantu Mustafa yalina emitwe egyaffe webale kati mwebamu breakdate chain mose oli mukusetinga anko beba nkubire simu nga mazokola naye siye Ayogedde oyogera ebigambo gwe breakdate chain erike nyimba meka togenda kutisa emitwala abiri ge bapagenge mugenda okusubira kale emikono bazinone wamaganja kola twagala enyimba eziri exactly leka nawe tutisa nawe kenyini tojitegeera leka Chamugenda kuntisa oba sente zebampa zibaddize njagala tuwe nyimba sente zibaddize bategeera bintu leka nawe bw'otakozesa platform ganja kolera abantu tuwe nyimba 5 eziri mu break tutozimanyi bo munamawulire gwe tuyambe moze tuwuliziganye oli namukasa ye zimuwe teri ayina lutalo njagala ali ku radio muwe nyimba za break the chain muwe nyimba za break the chain nyimba 5 za break the chain zimuwe esoka ndi munamawulire omuyaba gwoteri ngenda bawa kachenja olusoka twagala nyimba 5 quick one we go 1 yes ntandikidde ku home atagana ko kayimba tugende munvuvuba genda tezisobola kuwera kazima nada tuwe nyimba home kale kwali genda circumference kati mbalesi mbalesi sizanya muri ku billions of money muri wano mutuzanya Chamugenda yambadde bigirasi nze baba bagala sente ze bampa zolo zibadiza ogenda zijjawa emitwala abiri bazitwale wama tugende yes hotela public enyimba yes tulina okwatika public opinion yes kolera abantu ganja at the end of the day tugenda kulonda song of the year yes naye ndo bulijjo mmanyi bulijjo mmanyi oli musajja mutegeeza kalika kutwala mbintu ganja wamukolera abantu nze nkwesiga ganja nkwesiga yenjogera tobifuna tatira muntu kulisi yenjogera tabifuna moze temugenda kumpa tetuli kunyambala tuli ku break the chain tuli mu music tuli ku break the chain kati nalabye enyimba zonna eziriko tezinyuma yabadde Kenya enyimba 5 zimulemye no omutembesi w'ensonga wabula bakuba munnabyabufuzi ng'otembeta nsonga abaddenga ekibiina kyo teri yandiki labooli nzijukidde twagala otuusa okwetonda ye yazimuteramu nabuza taswala tategeerera temugenda kutwala bwongo bwange lwa sente ekyatuuse ku lasita kisomesa abaana abato abayingidde mu music business wama producer jangu otuyambeko wano nti bwe tuba tusoma bizinensi balaga olina okubaayo ne side olina okusubira side eya loosi kati ekyatuuse ku bebe abaana bakiyigireko nti mu music mumaliriza eba mustaafa baganja banamukasa mumaliriza mose abadde akuwa nyimba aliko oteeka mba musita tomumanyira njogera nga nze
Ekoloma nina lyange. Rozi wagala kuteka mbamu staff. Alipoteka mbamu staff. Kasa tuyimbemu. I don't know Wagalubini. What DP? Kubaita sewanda jina. Yo chilezi sanja chakuru. Naiba nangu bali tugenda duoza tutya. Uncle Bebe tukutumiddeko ne mamizi. No nze chemba point yange badde nti. Sete tukubarasta. Naye kituufu kiri nti album teyakoze Yes. Tetunnakola video n'emu. Circumference gyeri n'olwa Joshua okumanya ne byayogerako tabimanyi. Bebe Kulu alina ne video ya Joshua Baraka ko ya album yafulumye. Obwedda tuwakana nawa school drop out. Yafulumye kweri wano ku YouTube ogenda kebera. Jangu waneno, jangu wano. Jangu wano. Enyimba za break the chain. Kweri yafulumye. Producer soko kateke nga tunagenda bulanga alizolowoza nimba. Jeruli nebyo oli mu wakana tebiri yo. Namukasa siye muntu alina okwogera ku gudu kwa luba. Ani agenda okwogera. Ayo vidanga ya munyume. Oyo na mustafa bera mu. Love you video. Enyimba bwe ziba tezinyumye. Oli na mustafa bera mu. Enyimba bwe ziba tezinyumye. Enyimba bwe ziba tezinyumye. Baba bagala sente ze baba bazinone. Nache tutagenda kwogera. Yes. Kwogera reported speech. Janice dance. How can you make a statement? Because Moza, you are a fool, an idiot, and you are stupid. Why? Toli munamawulire. Oyosina munamawulire. Tosa kungamba munamawulire bwayogera reported speech and then that person becomes dense. Listen. Ekintu kyayogedde mbu akayimba akasinze kala album erinnya ke bagiyita baba nabiko Juliana. She's a total fool. Listen, I'm telling you. You're an idiot. Wulira. Get a mask. Abantu wabata album. Oluyimba, yes, that is the key point. Zoluyimba. N'oluyimba olusinga okuhitinga. Kati kino kye bagitutte Break the Chain oluyimba lw'etisa album. Jenny toyina information. Wena Mustafa. Tongamba ebyo ze nkubuulira. Ne Juliana ne Bobby Wine we bafulumyanga za album. Nedda. Ne Bobby Wine we bafulumyanga album. Obuzibu bwe tufunye mu mawulire, bannamawulire babawa ssente. Ne bafuuka abasiru. And obwongo bwaba bati bakyasobola reasoninga kati Muzima mu emitwalo 12 gyali mu kuleekaanirako. Tolaba nti ono mulwadde. Bakuwa emitwalo 14. Ono twagenda Break the Chain. Batwadde gundi ya mega. Bamuwa emitwalo 14. Ono tokkiriza n'olugoye olwagenda nze yalumugulira ne mugamba njagala olabike bulungi. Tokkiriza muntu kutwalako magezi go. Tokkiriza kati kiri kye mbadde okugamba. Tonyambangako. Ku album ya Bebe Cool tekuli limba lye bayita Break the Chain. Album gye bayita Break the Chain. Omuntu abagenda okukola oliriza yiga. Tukugambye. Listen. Sinayogera musomesa mbolimba tetulufula nadukowa nange. Ono musiru nnyo. Mugambye nti oluyimba. Labayo. Namukasa. Fula kyenjogera nti sikitegeera. Tokitegeera. Nkugambye bwenti. Listen. Ngambye bwenti. Nedda ngambye bwenti. Lubakubanga lwe luyitinze lwe lwandibuutikidde album eyo. Yes, kyekugambye. Neri oluyimba bwe luyitinga album bagituma neri erinnya lyakyo. Tekuli luyimba luyitinze. Lusobodde kutwala liri erinnya. That's why Break the Chain erinnya lya album mukusooka. Yes, naye album zedda bazitumanga ebintu ebirala. But enyimba ezalinga ku album zahitinga. Album ne bagitula ojjukira album ya Juliana gye yakola. Oluyimba lwa Necklace lwali ku album. Yes. Nga lwali kwa ya album bagitumye linnya ddala naye oluyimba lusandinze out ne luvaayo. Namukasa kitagamba kitegeera album za mirundi emeka mumpe esoko mumpe mpane namukasa ganja tukole teri babiri tugende agenda kumanyira album za mirundi emeka album za mirundi emeka togenda kumanyira nze tombuza bibuuzo nze nkugambye kineno ekisinzo nyiza togenda kubanga
ono ne Mustafa be baba bakuwadde sente nze namukasa nze manyi lwaki nasoma amawulire nze baba bampadde sente baba tebaguze magezi gange mugambi atwe bebe kunte yagula magezi gange album za mirundi emeka album za mirundi emeka ndi mukola submission yange togenda kuwulira kyakwogera Bebe Cool album ya Break the Chain tenyuma simple sibibyo Samuyindi agenda mu studio nakola oluyimba nga alukolera abawagizi sibibye kadi namukasa muntu ganja zikatinze lwaki omujja adanya muziziza musango enyimba nebwona ayogeraki nebwona nzivola nze kyekugambye kyekyo enyimba tezinyuma simple Kuwacho oluyimbo luluyitiinga ne lutuuka ne kuba namukasa bebulowooza namukasa n'aluwuliriza nga alumanyi enyimba eziri ku Black the Chain zirina njawulo ki ne Love n'owekijjawo ojjukira alubamu ganja ndi mukunyumya naawe ojjukira ba Red and Weasel albamu yabwe kwali Bread and Butter lwaki yatuuka nga bagiyita Bread and Butter It's because the song you're hitting, listen. Ayogedde before. Oluyimba welwayitawo. Wabula yakola album naye ne bakufamu Bread and Butter. We wanted, yes. Nemubamu oluyimba lumu ne lutwala albamu yonna. That's my argument. Watuwaye nyimba tano. Nga tezinyuma. Akayimba home era conclusion yeri nawe mandi wakankatera mu de alina iPhone ne taswa nawuliza nyimba nze namukasa tebagula magezi gange bakati ko ngambe tebagula magezi gange bila munyumira wanga tabiwulira nezazo YouTube yaziteekayo nyimba yateekayo ngamba singo jeziri oyo kunyimba 16 tamanyiko wadde no tebagula magezi gange tamanyiko wadde no nanyiko hips don't lie naluwulira nga terunyuma bota album baji hips don't lie sibibyo yes gende working album genda mas yes bojitera mu instrument for instance akayimba nokateeka mu ku YouTube channel yo numbers zeyogerera nti akayimba kakoze bulungi kyakubiri when it comes to mainstream media ebintu nga radio babula abaana bawano balubamu nga tebagimanyi ziba zirwaninga njagala era ziba ziwulirwa malirizayo mbuze naye enyimba tugenda kubuuza bibuuzo anga lwaki sikubuuza tetwogera ku sente namukasa oluzungu lwe ngenda kwetonda ganja sirika ngenda kwetonda penyimba za bebe tano eziri ku album tozimanyi namawulire tozimanyi okufulira abagezi ku albumu z'abannaabwe nga talina nakyamanyi Everyone is entitled to their opinion. I'm entitled to my opinion. Promoting a Break the Chain. Yes. Because so mukisa no radio. Yes. Weekend palapasa. Omuliriza tano. Is a Break the Chain. Exactly. Kunyumira. Nze home gwendi. Endala. Bana kayamba home kanje. Kanya kafuse anfe. Nazo sane mubuza nga tetulagenda mu break. Yes. Album ene erike nyimba meka nagamba 20 plus. Enyimba. Ngezo dikeberanga enyimba ziri kuri. Bana enyimba ziri kuri. Naba nakenya babuulira. Bana kenya bali eri buli TV yonna. Nebyayogera tabitegeera. Enyimba z'oluzungu mu East Africa bwe zigana e Uganda. Omuna Kenya. Ganja. Okola otya tuwa. Nze manyi bwe bakola tuwa abayimbi. Kyovala bano omuyimbi bw'akola ekivulu. Asooka n'akola ekivulu ekisooka n'agenda e Masaka n'akola tuwa. Ene waffe ziganya okunyikira ogende Kenya. Ogende Kenya. Twagenda ku international. Ono n'omulaba yalina kugulia wano kiganya togende Kenya. Tebagula bwongo bwange. Tebagula bwongo bwange. Ebanga concert ya muyimbi. Main show gitwale nti yeggwanga mwakola ki? Producer, tufuneyo amasimu 5 batubulira abantu babamanyi Break the Chain.
Sirika abawuliriza ba radio fama baliriza jina twogere n'abawuliriza oli ku radio 4 ensusu zila weekend palapasa twagala Sirika twogere n'abantu ku simu hello ali ku simu gamba hello oli ku radio 4 ensusu taata osinziridde wotuwuliriza akayimba ani oyo tolomba nabawuliriza buuza ani oyo seba ennyimba ozitegeere ziri ku alubamu ayina akakwata simu ki leka twogere n'abawuliriza ziri nyimba azimbidde bannayuganda tuwulidde empemba katuwulirizeko abawuliriza oli ku radio 4 ensusuzi hello leka tukole hello lwaki ku ground teziriyo oli ku radio 4 ensusuzi hello tulikanya tukuba monyomi bannange katuwuliriza oba tubiveeko tubiveeko tugende maaso oli ku radio 4 genda maaso hello kale sebo taata nawe webale tuwulira ze nyimba temuzitegeera public opinion nyimba temuzuwulirako mu bizinga olimba ozimanyi owuyo azimanyi leeta omulala ali ku simu omulala gamba ekuba ebizinga byonna busibwa yo nyimba mwezireza ali ku radio 4 ogamba otya abaredio batulwana kati agamba minisita wa abagamba bateekemu ennyimba taata va kumpi ne radio tusobole okwewuliziganya album ya break the chain ojogerako ki mujeko aina eko oli ku ensusuzi ofunyeyo kamwe bali muze naye tumuwa omukisa mu kirombe yo nazituka nze mutamba mu kisambe ekubira bwomu oli ku radio 4 ensusuzi bannaye katuwuliziganye abantu bayagadde break the chain sajja yakubidde ddala oli ku radio 4 obadde ogamba oteesa otya bagitegedde osinziridde luddawa sirika mmoze tuwuliziganye osinziridde luddawa sebo kyawedde dda toyongera kukwata omulala mpaayo ennyimba bbiri eziri twalemera ku muntu naawe tokola bintu bitajja kwata omulala wamma ono abiteekamu ebintu ebitajja omulala awoza nnyimba bbiri ng'ozimanyi hello kale taata nawe webale kuwuliriza manager osemberedde radio hello biki byoyogera naawe sebo omulala oli ku radio 4 ensusuzi omanyi break the chain sebo omanyi break the ali ku simu hello ali ku mugenzi gwa gatana bino wamaleeta omulala yamuyitanga baby cool is a full tategeera sebo badde oteesa otya okyali kutoyomba avuma ate omusa hello public erazent tata wange veira radio tukuwuliziganye uyo amaze okulonda amazi bagize babebe mbafufu ba producer ogira amasimu radio 4 ensusuzi hello kwata amasimu awo ngenda kuddaawo hello kale sebo nawe webale tuwuliriza masaka ezambisenge webale bano oli ku radio 4 producer sagala mukwate kwatemu awo yesebo mubajje wabasa webale kuliko liyimba ki bebe cool atata bamasimu tamubazanyisa kigira
Hello. Mozo olinga fani tukole olinga fani okole ebintu by'abafani gwabadabuza omusajja ebibuzo by'ebiki nsobola okubuuza nedda bwembuuza bw'oŋŋamba nti gundi ennyimba zino zinnyumira kubuuza luyimba ki lw'osinga otubuulira luyimba ki ali ku simu gamba Hello. Omusajja oli akoze statement muzambisenge. Nyumbisenge. Ali ku simu ate nga abawagidde. Abawagidde naye webale tuwuliriza. Enkuwulira ssebo tubadde tuli ku album ya Break the Chain obadde ogimanyi? Kuliko nnyimba ki? Funa omulala producer temufufu bakwata mujjako leto omulala. Kuliko nnyimba ki? Bantu munana bonna bagize tubive nako tugende ewagunde wa Lwasa. Totawanya abantu leta kati kyenyo baddayi abyakubaye awoza nzimanyi naye nga talina lwamanyi kale katufune ali ku radio 4 ensunsuzi tuli ku weekend palapase obadde ogamba otya mukwano kale taata naye webale tuwuliriza manager walozera zijikira bana kubana Jeshi twade twogerako Roso na kayimba kabeba yes webale tutoya kayimba wakati my argument ono mwambi amaze argument yange je mbadde ngamba inti tosobola gamba nti okubye album ogibunyiza mu jobeera olaba tennanyikira jobeera ate ogende Kenya kyekiringa okola ekivulu ekisooka nekigana okunyikira ate n'ogende Masaka nedda you give your opinion to anti kugamba mu byoyogedde togenda kungana kuwa mu byoyogedde bye no you're free to give your opinion but buli omu respecting endowooza y'omuntu ono namukasa bwakuba album y'omusajja ng'agamba nti tetukubye album teri namukasa ekyalina abuse n'agwa ne mu ntebe no album is not working. Ayogedde change album nedda gwe kyolina okukola nedda nawe omala gaasama gwe kyolina okukola kiri bwekiti defendinga nedda tekiri ku billions of money because nedda oyina yes buli omu awe submission yo gwe wekikyo nedda okiweredde mu mbeera buli omu alina right okuwa opinion ye si buli omu tali mudabya afuza owe submission ku by'omu kubanga alonda sente za musolo olonda ki naye gweze sirabanga tubanga mu nyimbe 16 sirabanga mukuba bukubi tufuye abakubi ebisimba gambye batya wala na mukuba simu ali ekyajja ganja tumalirize tugende ku Rasa wentegeredde nti ganja wuliriza nawo kasa wala tutambulirawo paka kumaliriza ganja wuliriza radio stations ne TV stations zizo ne Uganda ziba ne countdown eya week okitegeera oba n'ey'olunaku bampoko oluyimba lumu luli ku Break the Chain Muliza radio mmeka XFM omwana ali zonda zaani zigondo ne radio 4 wano okundi asiba azikuba countdown ya wano DJ Roni ali wano amache yakola nambemu kabera mu countdown omu yali wagu kabera muka gwe omanyi wentegeredde nti obwedda argument je tuli mutayina jeraga agambye statement inti toli munnabyabufuzi oteesa ku byabufuzi byotegeera nga sente zaffe ez'omuwi w'omusoloza esekeka n'akalulu kwogera ku bintu tugenze ku story y'omukulu Lwasa tugenze ku story bannange nyongera okubajjukiza abali ku radio 4 Honorable Mukasa Mbidde yafiiridwa maama we essaawa eno wetwogerera bali mukungubagira makindye mu kizungu ssaawa emu bagenda babasabira omwoyo gw'omugenzi ate olunaku olw'enkya bamutwale mu nnyumba ye ey'olubeerera nga like we are winding up omukulu Rasa ali mu kutunda nnyumba ye mukyala we yavuddeyo mawulire ne yeekubira enduulu tuyina only 4 minutes okuba nga tusibula so buli omu awe submission ye tuyinyuke
Lwasa nyumba atunda ya. Lwasa anati obuzibu bwavudde Lwasa bamuganyo yingira mu makaage. Kyava agitunda ye alina ebyapa. Era yabiina kati waki omukazi atunde ennyumba ye lwaki bamulemesa okuyingira. Kyakutte oba kyatutte babbulooka ne bayambuka bwe bati ne baggulawo. Omukazi atandika ate okunemesa okuyingira mu nnyumba yange. Lwasa atunde ennyumba ye. Omukazi bw'aba ayagala bamufunireko akazigo kuba yagoba omusajja mu nyumba. Kale nga tubadde bagabane bamuweko olowooza nga 20%. Kyembadde ngamba nga bino byonna omukazi bye yakoze bubi naye nga tuzzeemu ekisa. Lwasa omukazi oli waba muyinamu abaana. Omukazi tamuleetako nnyombeera. Amuleke. Naye n'omukazi akugobeewo. Anti waliwo omukazi ali mu depression. Anti kati olaba Lwasa. Omukazi ogw'olumiriza amuyinamu abaana yalibadde amubudaabuda. Alabayo Lwasa. Ali mu mubuusa bikomera. Lwasa atambudde yonna buli kimu akitunze. Kati omukazi wakuliza abaana be nawe ayagala kutundawo. Olaba kikola. Oba amutiisatiisa omukazi. Lwasa ati ku bwavu bwalimu ayinza okutiisatiisa. Ku bwavu bwali kayinza okutiisatiisa. Genda wano gundi Nudini yakavaawa yakava e Masaka. Ekizimbe kye yali ayina baakitwala. Nasembayo okumulaba ng'aliko waluuna nga ne sente z'emmere basonda nsondo oyinamu ebbiri azo oyinamu emmeka Lwasa takyayinawo kyayina. Kati omukazi oli wagamba nti Lwasa ayinza okujja wano n'ayagala batunda awantu wano wakuliza abaana be. Jjukira omusajja alina abakazi abangi. Buli omu atandika agamba nti buli omu afuŋŋana kike nti nze kambeere n'abaana bange tutukole ki tutuule wano. Kati Lwasa wasa ogamba nti atunda oli omukazi wakuliza abaana. Ate kiba kirungi. Tekiba kirungi. Kyova lwasiganye nti nawe kiba nti Lwasa yayina ebyapa yayina ki kiba tekikola. Lwasa buli kimu akitunze. Lwasa waliwo obwenzi bw'atakoze. Afuna omukazi omusomaali, afuna omukazi omukyayina, afuna omukazi ebiki. Kati nawana ayagala atunde sente azize mu bwenzi. Olaba kikola. N'abaana bennyini bajja kusimba Nakakongo abanga amuyinamu abaana abakulu. So Lwasa akole addemu okukola diiru gye yajja ssente ajja funa. Addemu ateteeka amazzi gakulukuta gye gaali gakulukuta. Oba ayagala kutunda yebbulule batandike. Ate wali ew'omukazi wa bizinesi ki yatakolangako gy'agenda okukola afune. Ayinza n'okuba atunda kwanjula mukazi mulala. Kisobokera. Lwasa is a fool. Musiru. Tategeera. Namukaso otujjeeyo. Muli mukola nze nsirise.